twegasseko olunaku olwaliro gyosinzira okubeera ng'otulaba abali ku lugomvizisyo mwebali nnyo mwebali ddala bingi ebiri mu ggwanga erya Uganda naye ate Uganda erina okusigala ng'etambula. Nyina omuntu gwe nabadde njogera naye ne mugamba nti ebiseera ebisinga wabeerawo embeera egwawo nga tekwetaagisa kubeera mukongobaga buli kaseera. Bw'ofiirwa omwami namwantu omulungi yeebuuza nti kaakati omwami abadde akola mirimu kintandikiraawo bw'abanga gy'abadde akola togisobola neweebuuza nti kiki nsobola okubanga nkola okusigala nga nyimirizawo famire yange. Kubanga abantu be tukaabira bajja tugamba nti naffe bwe tutyo. Nze nava ku nsi obeera okaaba obwavu nga waliwo asitula kalina, obeera okaaba obwavu nga waliwo aguze emmotoka UBJ, olowooza ye azijjawa? Era nyina gwe mbadde njogera naye mbadde ntambula eyo mu mpigi bujuuko nawa waliwo essomero bagadde amasomero naye abasajja bali awo mu bitundu bya Buloba, it's an international school, eri ku kkubo nga bali mu kuzimba nenga ye bano abasajja bali koki bagadde amasomero bano bazimba. Naŋŋamba ye ne mubuuza mu mutima gwange kiganire nenga naye bano abasajja sente bazijja wakakati kyavuddanga nti bali babiri ba Luganda naye oba bazijjawa naffe kitulemye okutegeera. Naye ebirowoozo ne bikomawo ne ŋŋamba nti gwe mwavu ensisi njavu, gwe atalina ensisi nti terina. Lwakuba nabo bagamba nti tebalina kubanga bakutya. Bwe banagamba nti bo balina mu kifo ky'okwebuuza nti bakikoze batya ogenda kumera kasajja kwe kusoomozebwa kwe tulina. Era buli lwobanga okaaba nti banaye tetulina ssente, Uganda terimu ssente, bannanga abantu baavu, bannanga obwavu bungi, gamanga nti obwavu bungi ewaka abantu ssente bazirina. Woyagala okumanyira nti balina keera ku makya otunuliro baaliwo emmotoka yali edibye namba plate nagenza okulaba kati bavuga ki BJ yavuddeko kati bavuga BK nalengeddeyo BK 001A nga giyingizaawo ate nga mpya ya bbeeyi nenga nti kaakati tudde mutuwolome n'okuwoza nti tuli baavu. Bw'obanga ogamba nti tolina gwe atalina, n'olwekyo tulina kukola nnyo nga bwe twefumiitiriza nga bwe tujjamu embeera erowooza nti abo ababeera balina nga tetulina balogo, nga bwe tujjamu embeera erowooza nti abo ababeera balina nga tetulina bagenda mu nnyanja. Eyo endowooza ya kyavu eya simanya amajiini, simanya Illuminati, simanya abo balogo, simanya abo bagenda mu nnyanja. Eyo ndowooza ya kyavu ffe bamufuna mpola ffe tugyogera naye gwolaba ayina azimbye okayina omugamba temulimu mutwe gwa muntu asaddaaka mu famire yamwe mulimu omwana eyali abuze. Sigamba nti ebyawongo tebiriiyo naye tubisusa ne tubyekwasa. Kyova olaba emirundi mingi buli muntu akeera ku makya n'asinga mu famire ng'ali yaddeyaddeko okusinga abooluganda balala, ogenda okuwulira nga batandisoga nti oyo yabba obugagga bwaffe, oyo yasika obugagga bwaffe yabulina. Aye ne batambuza bo bati ekibuuzibuuzi obugagga bwa famire yagundi tegundi yekka yabulina. Baligo tomulaba nga buli lwajja ajja kiro kubanga alina ebyokukola. Ate omuntu eyeeraguza tabulwako byakwekwasa. Nze nabanyumika mbanyumiza akaboozi nga natandika program. Waliwo omukwano gwange agenda apangisa ku kizimbe era nga bakimanyi nti awo waliwo abalogo. Kwaliko abakyala babiri nga tebakulaakulana, tewali mulogo akulaakulana munnange. Kwaliko abakyala babiri tebakulaakulana, tebalina gye balaga, babeera awo nga bakirabulirawo nti awo nno wazza anaasobolawo nga buli ajja yagenda emizigo gyali keegi naye nga guno omuzigo buli ajja yagenda nga waliwo n'emirala egiri awo gibeerako abantu ne bawangaala. Kati bw'amanyi ekyo nga gyapangamu bulungi ebintu bye mu dduuka ng'agera ku ssaawa ng'eyeggalira yagera ku ssaawa zaalinga mukaaga oba yali alina gy'abitegese ng'akwata omutwe gw'enkoko empanga zino ezibaako n'ekigundi wano ekiriro, ng'akwata obubugo, ng'akwata obukola bw'obuwaanyi, ng'akwata n'olumuli n'evvu ng'ajja amansa ku mulyango gwennyini ye kennyini nannyini ekifo ekyo nga gy'ateekawo ebintu eby'omutwe ng'agutsonsoka nga gutunudde mu lubugo ng'asibako obugundi bw'ati. Era ng'abalago bwe beekozaakoze oluwaanyi alusibye obugo bugaawo ataddeko akaguwa akagenda kadda wali ayiyeeko otusaayisaayi otuvuuvuvu ng'ayingira yeebaka ye kennyini yakikola. Ziba ziwera ssaawa emu bbiri
abantu bagguddewo batandise okulaba banaye bamumaze banangerere nga waliwo nayagala okukonkonawo gamba nti salawo twamugambye wano tajja kusobolawo twamugambye tajja kusobolawo agenda okuwulira embeekulo nti banaye kiki kyawedde dda nga bamulaga nga bwe bamuloze kyeyakola nga adda mu nnyumba. Ebintu ebimu twetaaga bano bantu kubeekalizaamu. Omuntu bwakulaga nga nti mulogo naye mugamba nti nno nange ndi mulogo tonemonkolerako nga adda mu nnyumba nga yambala ekkanzu. Bwayambala ekkanzu wano wansi yali yagisalako oba yakikola akigenderedde ng'ajja ng'asooka abitunulako ati ng'abiwandulira amalusu nga bagate kubaasalawo ng'agenda ku kkubo ng'akwata akati ngadda buli omu nga omusajja ono awedde ng'ajja yeeyogeza byeyogeza yeefuula alombalomba kaawa yeetoolooza pipi bw'awandulako amalusu bw'abibuuka bw'akola ki buli omu nga yeebuuza omusajja abadde ki ng'amala abikwata buli omu ng'alaba nga bagambadde mbasaba buli omu yeeyongereyo guno omukate guba gwe gugendamu ng'abikwata agenda wali ateekako obusubi aleeta egundi awo ebintu bye yaleeta ng'abyokya nga bagamba saba mukuume abaana bammwe mukuume ne wano ng'asibawo akaguwa okumala ennaku 2 tewaba asalawo kati nga atambula naye edduuka ng'alirekawo awo ng'aggalawo nga takola ennaku 2 ng'asibyewo akaguwa abaana mubakuume tewaba alinnya wano paka ennaku 2 yadde wayise ennaku ezi naggulawo bulungi n'ayera n'amansirawo amazzi n'akola ki n'aleeta obuvu n'akola ki n'aggula edduuka lye n'atunda. Tewali yali amuloze ye yabalaga nti baba wano obulogo naye nange ndi mulogo. Kati buli muntu yalowoozanga okuloga muganda wange ono gaga naye omusajja kyewakoze tewakirabye. Kati buli omu nga yeebuuza naye yabadde amutandikiddemu kubanga abalogo babeerako kitundu naye nga tewali abanyaani anaaloga tebalinga bali b'abantu nti bo bagabana abalogo. Kati buli omu yabuuza nti bagundi yamuyingidde awedde. Ate bino ebintu munange byewuunyisa kimaze naga nti kale temufayo naye munansonyiwa yenna yakikoze ku kyala agenda kuvaako. Muba muli awo mukugwa muteebereza okuba omulogo ng'ate asimbula nga bitandikirawo gundi yali mulogo gundi yali mulogo. Kakati mu bulamu bw'ensi eno bwe bulamu bwe tutambuliramu ebyokweraguza bibaayo naye oba olumu twetaaga ffe kennyini okubeera abavumu okulaga ensi nti ensi tutambulira mu malogo. Obwavu bubeerawo ebyenfuna bigootaana bikyankalanamu naye y'embeera eya bulijjo mwe tutambulira. Wabula ebiseera ebisinga bw'obanga okaabakaaba nga wekka nti nkaaba mpola embeera mwendi sigikuba balala bakola kimayumba kino kituliko kirala wookabira ng'olaajana. Waliwo eyaguze ettaka, waliwo eyaguze ennyumba, waliwo eyaguze emmotoka, waliwo ateekateeka embaga. Gwe kennyini bw'obanga aliwo ekibuze tolowooza nti ensi yonna terina. Tulina okubeera abavumu. Abantu batugamba nti nange bwe ntyo bwe embeera neno si nnungi. Twalina kojja waffe kojja muwonge ng'akulengerera eri nga tannamanya oba ogenda kusaba ssente oba ki naye ng'akulengerera mu lujja ng'ekimu ku bibuuzo ebibuuza bana embeera nga si nnungi tuli mu mabanja eno ate kaakati ŋŋenda bampise mu kkooti n'asooka akulombojjera ebizibu kwegamba omuggyeko olukongo olulumumusaba. Kati abantu abamu bwe batyo naye tekitegeeza nti babeera tebalina. Ogenda okulaba eyakabya olukongo olw'ebizibu ng'aguze effuso. Ogenda okulira nti yaguze ekibanja yiika 10 ekyamuzeeyo gundi yabadde agira ati nti bwe bulamu bwe tutambuliramu. Naye njagala bagumya bugumya. Kimanyi nti waliwo abayita mu mbeera esoomooza, waliwo abalina amabanja, waliwo abalina ebizibu eby'enjawulo, waliwo abagamba nti naye mwami lugonvu nze nga siraba lugendo. Naye ogenda okuwulira ebigambo bye ng'akaabya kyegyo ng'abantu bayise mu bisinga ku ebyo byayiseemu. N'olwekyo tugume bugumi. Njagala kugamba nti embeera gy'oyitamu esoomooza waliwo eyali agiyiseemu n'okusinga eyo gy'oyitamu. Ky'olina okukola kiri kimu kwe kwebuuza nti eyo embeera gy'olimu ku lwaliro abo abaagirimuko ne bagivaamu baakola batya.
bw'onaayiga ekyo obulamu bugenda kukwanguyira. Obudde bw'omala ng'okaaba, obudde bw'omala ng'olaajana ng'osangula amaziga n'okwevuma ensi, obudde obwo omale nga weebuuza nti ki ekigenda okukutaasa okusomoka embeera gy'olimu, kubanga amaziga tegataasa mbeera. Obudde bw'omala ng'oloopa ebizibu n'ebisoomooza byo mu bantu n'okubaloopera nga bw'oli obubi, bw'osula enjala, omuntu ataakuyambe tomubuulira bizibu byo, kubanga abasinga bakoma tugamba ng'olabye. Omuntu nga taakuyamba, omuntu nga talina solution yo, totawaanira teweemenya mubuulira kusoomozebwa kw'oyita mu kwegambe waakiri. Bw'otunulira mu society mu environment yonna gy'olimu nga tewali muntu agenda kugamba kintu agenda nti kakati baagala emitwalo 5 nyinawo wano 3 waakiri genda n'ezo nga talimu, tewali nsonga lwaki babuulira ebisoomooza byo. Era bangi mbawulira gwe naafuna ekizibu n'atatugamba, obadde oyagala gambe olina obuyambi bw'obadde ogenda okumuwa. You get me? Obudde tubumala nnyo nga tukaaba, tubumala nnyo nga twekubagiza, nga twewunanya, tetumanyi kiddako, n'okugamba nti Mukama ffe nga watwerabira. Nedda, emirundi mingi Mukama aleeta ebizibu n'ebisoomooza ng'ekibimuleesezza kwe kukulaga baani abantu bo. Tolimanya abantu bo ng'oli ku museetwe. Nabadde nyina ettaka lyenjagala okugulira batabani bange ne bawala bange. Ngenda otuukayo omusajja nga ngamba yiika zino zonna nzitundira wamu. Ngenda otunuulira mu nsawo nga temuli. Ne ngamba nolubaze. Ne mugaato ntundako ttaka naye abannambuza nga mmanyina bulungi nange ekyapa kiikino. Abannambuza mba nvaayo nti ng'emmotoka 3 zisimba ziti. Sebo tubadde tuzze kulaba gwe. Bonna nga babbulooka battaka balyagala. Nensiriikirira nti nensaba Mukama ne ngamba Mukama ettaka lino ddungi. Bw'oba waliteekedde nze, Mukama lina abalyange. Nga simanyi, olwaliro lwennyini. Naye bwe nkomyewo ne ntakula obwongo. Ne ngamba nedda. Twetaaga ettaka lino n'abantu bange. Abantu bangi baludde ne bakulambuza ne bagaa nti tujja kuba ddungi eri. Nze nnyina ekintu nti amayumba gonna genzimba kagabere g'abapangisa. Ennyumba gisobola kupangisa kusula musigizimbira mupangisa. N'ettaka bwe liri. We sisobola kubeera, sisobola kugulirawo muntu. Naye mbaddeawo nga nyina mwannyinaze gwe njogera naye. Naye weeyo we butayonjeyo mu buyinja nga wakava kabalaawo. Nangamba mwami Lugonvu, nkimanyi kaakati nsobola okutegeera kyoliko. Naye mu kaseera kano siimiridde bulungi. Oyina weetaaga ssente mmeka? Kituufu nga ssente zeetaagisa nnyingi. Kubanga genti zonna nzaagala ate nga wanene. Nangamba nsooke nkuweereza obukadde 10 bunaakukolera. Be bantu betwagala. Oluusi kiba kitono nnyo ku kye weetaaga. Naye ng'akulaze nti waakiri omukono gwagutaddewo. Ofune w'olinyira. Tetwetaaga muntu atuwanika waggulu, twetaaga muntu atwerulira we tugenda okulinnyira. Kubanga tuyinza obutafuna alina maanyi gatuwanika waggulu ago. Be bantu betwetaaga. Era maliriza muga nti sooka olindeko kati ne tulabe. Olwaliro bwe lunaaziba n'enkya bwe lunaakya, kubanga tutumanyi oba ku Saturday linaaba ne muga katulaba olwaliro bwe lunaaziba olwokuna n'enkya bwe lunaakya ku lwokutaano bwe lunaabeera. Tulabe kye tuzzaako. Be bantu betwetaaga mu bulamu. Era nze nkigamba nnyo abantu nti bw'okeeranga ku makya noga nti olina emikwano gy'abantu 10 naye nga temuli mukwano gw'osobola kukubira simu n'omuga nti sooka ompe emitwalo 5 nga takwewozeza nti zaaki, manya nti oli kulongo ttaani, tolina mikwano. Twetaaga abantu ng'omuga nti njagalayo emitwalo 10 mu egiri, nga bw'aba tagirinaamu asobola nti kankuyiyize wano. Oba bw'aba tagirinaamu aga nti mbadde sirinaamu naye sooka oyiye nga nange wendaba. N'atakwogerera nti gundi abadde ansaba ssente. Naye mu bantu b'olina mulimu asobola okusituka naawe, mulimu asobola okukubeererawo, oba olina mikwano gyakunyumya na kugeya. So yembeera mwe tutambuliza obulamu bwaffe. Naye byonna mu byonna, buli kizibu ky'ofuna, buli kusoomoozebwa kw'ofuna, tokuteekenganga for granted. Kujja for a reason, okukulaga abantu bano b'otambula nabo
mugunywa mwenna, pizza muzirya mwenna, zikefusi, zimambo jambo, zakuna matata muzirya mwenna, ne mu bulungi, naye ne mu bubi basobola okubeerawo. Oba baliwo mu bulungi mu bubi badduke. Mukama akuwangayo obuzibu ng'osobola obuvuunuka. Bujja kuyamba okuzuula baani banno. Omuntu atakubeereddewo mu buzibu, mu bulungi tomujjukiranga naawe. Abantu bangi batulinda makungula. Abantu bangi batulaba tuliko we tulinaga nti gundi ye twasomanga ffenna, gundi ye twalyanga ffenna, omuteega wano ng'avuddeyo. Naye omanyi bantu ki abaamuwanirira, abaamuwembejja nga talina kyali? Bantu bameka abasobola okweyimirira wakati mu kaseera ng'ekkomera likuli bubi? Bantu bameka abasobola okweyimirira wakati mu kaseera nga amabanja gakuli bubi? Bantu bameka abasobola okweyimirira wakati mu kaseera nga bizinesi yeegwa? Bameka abasobola okweyimirira wakati mu kaseera nga bakuwadde ebbaluwa ekuwummuza ku mulimu? Bameka abasobola okweyimirira wakati mu kaseera ng'omwami gw'obadde olina agambye nti fuluma ennyumba yange? Oba mukoma kunywa mulye? Tebwe bajja seka mulye munywe, naye manya ti mu buzibu badduka, si bangu bakukyuka. Oyo gw'obuwulira ne ku byama, kimanye akumanye yaggeya emikwano mu kukyuka, nawe oluvaalwawo. Singa nali muyimbi byandinnyumidde. Era nze ndaba wano muwala wange Sofiya ng'aseka, ffe ab'e Masaka bwe tutyo. Ebigambo ebyo buyimba nze bwe nsinga okuwuliriza. Bwe bajja seka mulye munywe, naye manya nti mu buzibu badduka, si bangu bakukyuka. Oyo gw'obuwulira ne ku byama, kimanye akumanye yaggeya emikwano mu kukyuka, nawe oluvaalwawo. Kayimba ako okamanyi? Waliwo akayimba akalala ka Misa Kisemakula. Beekengera endowooza. Abantu balimbe bulimbi. Gw'olaga embeera mw'oli yanyumya ebiri emmanju. Bw'eba mbi yaseka, bw'eba nnungi yakupangire ebijje ye. Bala amakubo mw'oyise n'emisanvu mw'oyitira, ojja kwesanga nga mulimu abantu bo. Sikuganye bayambe, naye olekangawo gaapu w'oyita. Abantu bazibu, ebyenfuna byabakyankalanya, ennugu nnyingi nnyo. Gw'osinga kimunyiiza, gw'oyambye tajjukira, kyenva nkugamba timunywanyiva ku bantu. Sabanga Mukama akuterewo ku mbeera esoomoozamuko. Mukama abeera atugezesa n'okutulaga abantu abatuufu be tulina okubeera nabo, be tulina okutambula nabo, be tulina okulya nabo, be tulina okwogera nabo. Nina kye nalowoozeza. Abantu bangi babadde bagamba Mwami Lugonvu ofudde oluddewo okutufunira ettaka, twagala ettaka. Naye nange nga kijja kunnuma okussa ssente mu ttaka olituukeko nga likwasa ennaku. Lingi lye balaga ery'ebibanja, erya recently nalye nafuna awo nendisasula n'oddisasula ebombo, ngenda okumaliriza nga nitaddemu ensimbi empitirivu. Ne banga alina ettaka lya Kabaka, konze sikiinaako buzibu. Naye ate kati waliwo enteekateeka z'okufuna ebyapa byalyo. Kati mu kaseera kano baayimiriza okutunda, ensimbi ne zituula. Ne ntunuulira omutemu ogusigaddewo nga nsobola okugulako yiika nga 3 oba 4 ewalungi. Naye ogenda otuukayo we bagamba ewamu walungi, ewala si walungi. N'ensanga okusomoozebwa. Abamu ku nsimbi zikyali mu mabanja, abamu bannyinaze, baganda bange. Tulindemu tuweemu wiiki neggwako. Nze muntu atamanyi kubanja, era waliwo omuntu eyaleŋŋamba nti ennaku zino okola otya ku kibanja mpola, okkiriza ne tusasula mpola mpola. Okubanja kunzibuwalira ge mazima, okubanja kunzibuwalira. Aye ne weekanga ng'oluusi opportunities nnyingi ate ezigendera side eri.
katwandi badde obuliawo twafuna ettaka eddala naye wakyaliwo bambi ssente zikyalimu ezikyekutte mu baganda baffe ne bannyinaffe abamu bagezaako ne basasula aba ne bagamba bikyagizeemu biti ate ng'onaakola ki wakati mu kunyigirizibwa naye nafunye ekirowoozo ndowooza okuba nga kijja tukolera neetaagayo abantu ndowooza nga 10 oba 13 abasobola okibayinga tugende nakyo eno programs tujja gisa ku Facebook bwe tugisa ku Facebook namba ejja kuba waggulu gye twasobola containinga tugireke wano ku YouTube bantu wakati we 10 ne 15 ettaka nalerabye nga ddungi naye challenge yaliwo nti alitunda atundira wamu mu kutundira ewamu ssente ezaawamu ze sirina to the extent ntakkiriza bbanja yagamba ekyapa kyo nkirina kiikino ettaka lyange nditundira wamu lyo lya bbeeyi lya buseera aliseera naye nga liri mu location ennungi nenfuna ekirowoozo nti nze okeera ku makya okgenda mu banka okufuna loan kiyinza obutatwala wiiki naye okeera ku makya ekyapa kyennyini ekyo kissa mu banka manager akiraba akyagale nkeere mbamanye nti abaana bange batabani bange banyinaze baganda bange mbawadde ettaka bwe riti naye ng'ekyapa ku mutudde kiri mu banka mu looni ya banka mwe bagenda okwefuulira n'okukubisa amagoba gaabwe nga bwe baagala omutima nenfuna ekirowoozo maze ennaku 2 nga neefumiitiriza ki kye ngenda okuzzaako era olwaliro lwe mbadde nkola final survey nendiraba wakati mu kulikaanira ne babulooka ab'enjawulo nendiraba walungi nenfuna ekirowoozo nti ogenda mu banka mbatemeretemere poloti ezo ng'ate ekyapa kiri mu banka lwaki ffe kennyini tetwekolamu mulimu nfuneyo abantu nga 15 bwe tusobola okuraisinga that amount ng'oli kushiwa ddeero nti poloti ekola ki weeri bwe tusobola okuraisinga that money nga 15 kubanga ettaka ddene kuliko omu ku bakyala of course ye yamaze nayogedde naye omukyala yabadde ngamba okunyongera 10M ne mugaaka tulabe ye already yamaze okukwatako half acre naaba nga atuwewuddeko ku mugugu bw'agatta ku mugugu gwe nnina bw'agatta ku amount gye nnina ne tuba nga ssente ezibulayo si nnyingi nnyo zitiisa wadde ng'era nazo zitiisa naye nga mmanyi tusobola okikola ngenda kusaba oyo yekkaga nti nze ndi okay with you mwami Lugonvu onteekeko eyo line bwe tusobola okusecuringa that land okusinga okulirekera ababulooka baligula ate batemere poloti buli poloti bagitunda obukadde 15 bumeka nga tusobola okusecuringa that land. I think it can work for us bwe nakirowoozezaamu abamanyi mpigi owetera ku White Angels wansi awo n'oyingira munda masannyalaze weegali ettaka litandikira ku main road ku kkubo kwe litandikira ne ligenda munda nga litambula nindaba nga walungi wasobola otukolera tewali lutobazi tewali lwazi oba ki no nga nja kusaba abo abaga nti for us we can be with you tusobola okikola nga 15 nsuubira okuba bwe ngatte namba gye nyina already ey'abamu ku baana already bennina ne ssente zaabwe nengattako that number tusobola okugyetako eri omulundi ogumu n'ekyapa ne tubeera nakyo ne tutemamu butemi makubo n'okukola demarcations n'okusasula mu surveyor okuba nga alikuba mu plots ez'enjawulo buli omu okulaba nga atudde ku 5 ku 10 5 ku 10. I think it can work for us. Nkimanyi waliwo abasobola okubayinga that idea mugenda kuncontactinga because nsuubira okuba nga tulina this night ne enki emisana ye period gye tulina waliwo aga nti nze sinneetegeka bulungi naye nandyagadde tusooke tudde ebbali tulabe ekinaabaawo nsuubira okuba nga ne ssente ezeekutte mu bannyinaffe ezikyalimu ne baganda bange ezikyalimu zinaaba by then mwezi nga gumu kubanga abasinga they have been promising me ngenda kusasula mu wiiki emu ngenda kukola nti zijja kuba zize tusobola okusecuringa another land naye njogera ku abo agamba nti mwami Lugonvu nze ndi ready okubeera part of that project benja okusaba tujja kukozesa namba yange yennyini to get in touch with me abamu babadde already tuwuliziganya
abamu gamba katulindeko naye ng'ettaka erisinga lyolaba oli alina yiika 5 alina yiika 7 azitundira wamu baziseera akola kinaye paka lwe nalabye ng'oba oli awo it's a way to go sigenda bwe ngamba nti ninde banyinaze it's getting late bwe ngamba nti ngende mu bank kubeeranga kutema tabi kwentudde sinza kubateeka mu risk ekyapo gamba nti giteeke mu banka for them bajja kukkiriza erinnya lya Lugonvu bajja ddiwa ssente after all aze n'ekyapa bajja kiwa nakyo ssente naye security ya mutudde n'endaba nga eyinza okuba enzibu naye nga nti eno idea esobola okukola after all era obadde wakusasula kati bwe kiba nga kitwanguyirizaako before the place is taken nsuubira okuba nga kigenda kuba kitukola ki kitukolere namba yange mugimanyi eya 0753 98 56 39 0753 98 36 985639 0753 586 gyogenda okukozesa ku WhatsApp abasobola okunkubira direct before it's late waliwo abankubira saa 6 nengane eddala mazima muli serious saa 6 waliwo yankubidde ku zadde 7 kitundu amazima n'empalirizibwa okumudda ngankubira no ku WhatsApp ne mugamba you serious you are calling me kusaa 7 n'ekitundu nangamba mwami Lugonvu I'm sorry I was so excited I've just got your number nenkimanya naye bwe tuba nga tusobola okuwuliziganya wakati w'essaawa zino n'essaawa nga 6 ngenda kuba wa time oyo ali ready era omuwendo gwabo waliwo kusomozebwa kwe tufuna omuntu agamba ndi ready n'omulala n'agamba ndi ready naye nga ready gyagamba ya week kati n'okwata abantu abali ready and willing that very time oli nange nagamba ndi ready naye ate waŋŋamba oli ready naye n'otakola kyali ready so njogera kwabaga nti tusobola okukiggusa nsuubira okuba nga wantu wansanyudde nze nganze lwakuba nti challenge gye tufunye nayogedde naye antemereko ekitundu nzikiriziganye naye sente ampa omwezi gumu nga nsuubira nti ziri mu bantu zijja kuba zizze tusasule ekitundu ekirala yalyoka nkwasa ekyapa yanga sente nzaagaliramu nyina byenjagala okukola nenkitegeera ate nga nkiraba ndowooza akyogera lwa gundi gyalaba obwagazi bwalaba obuli ku kitundu kye ekisooka ettaka liri walungi kyenalabye liri walungi nnyo ndowooza katulabe what we can do like 15 people tugenda kubanga tukwatagana mukyala Maria already ye ali on board twayogerezaganyiza naye ali USA y'omu ku bakyala ndowooza abambeereddewo nti ne bwe mbanga nyine ettaka lyenjagala okugulira mwenga wakyaliwo sente ezibuzeeyo mukyala akeera ku makyanaga nti kankuweereze 10M ojja kuziza like that kati ate ali omu ku bo bwe nkwata kuze ninawo newalala namwe ne munkwatirako nsuubira okuba nga tugenda kiggusa tufune akantu kano kansanyudde njogera kwabo already abadde ready and willing to get land bw'obanga tunnaba kugamba nti ndi ready and willing okufuna ettaka ng'olina project endala tokyamuukirira naye njogera ku oyo agamba nti ettaka mwami Lugonvu mbadde ndirinze ndyagala ettaka nalirabye naye challenge lingi mbadde ndiraba eryenjawulo naye nga challenge oli alina yiika 5 yiika 10 n'erimu nga teriri walungi eddala limu ate kaakati ekyapa administrator general olugendo olwo oluwanvu naye we nalabye walungi ekyapa weekiri everything amasannyalaze gazze enkulaakulana njiraba ngazi nengamba nti wasobola tukolera naye nga challenge eyo for those abaga nti tukitambuze eno project naye eveewo enamba yange mugimanyi eya 753 98 56 39 0753 98 56 osobola okumpeereza WhatsApp message netulaba bwe tusobola okukikola already waliwo abaana ababadde on board bembadde era nabo ndilayinze lwa nsonga y'emu naye bwe tufuna ettaka lino everyone ndaba nga tugenda kuba tufune wantu watumala ate wagaza obulungi nja kusanyuka nga tukiggusiza ate bwe tunaamaliriza tulabe waliwo ababadde bagamba nti mwami Lugonvu nteekateeka y'okutuguliza mu gurupu nnungi naye gurupu zirina okusomoozebwa kwazo era nzize nkulaba nti nze nzibaddemu nnyo njagala nnyo omuntu nfaafaagane n'omuntu sekinnoomu nti Sofia wano weewawe
ono wano wewawe ono wano wewawe ono yasasuddeko bweziti wasigaddeyo kasente bwe kati ng'omumanyi naye kati ogenda ogira oti nti ate kakati banja gundi yakwataganya ebya sente bwe mbala sente zifiiridde mu groups ezo abantu abagula ekirindi nyingi oluusi n'otuuka noga baleke mukama anaakuddiza wendala ogenda okulanga mukama akuddiza ne bitambula naye nga for this case for this project I pray tugitambuze gwe yansanyudde bulungi nnyo ndaba nga nnungi erina olugendo erina gyeraga nja kusanyuka nga tugigusiza by tomorrow we have a deadline of tomorrow bwe nsuubira being a Friday ndaba nga tulina deadline yankya ebisinga okuba nga tubimaliriza ne pressure gyendabyewo ekinaaba kisobose kitujja okgenda nakyo ekinaaba kisobose mbagaliza bwagaliza akaseera akalungi obuyimba bwange babadde bansekerera njagezaako okugogola eddoboozi obuyimba mbuterezeemu waliwo yali ambuuza mwami Lugonvu osobola kuyimba ki nsobola okuyimba band music anyumira nnyo nyimba za bandi zinyumira abayimbi ba bandi mbalaba nga bayimbi batuufu omulaba nga atambulira ku bivuga nze nabanyumizaako akaboozi nze natandika okuba endongo ku myaka 9 naye ebyo byonna bituyigiriza bulamu ne tujja nga tubutambuliramu ne tuyiga oba oliawo tetwandibadde kye tuli ekimu ku bintu ndowooza ebinkuuma nga ndi mukakamu nga ndi mwetowaze n'obutatwalibwa nsi na byanfuna nti mbirabye nja kwogera amazima nti ebitundu 7 ku buli 10 ku bye nasaba mukama mbeereko ko mbibadde lwakisigama nti mukama w'amaanyi 70% mbibadde lwakuba kyenzudde nti ebintu bino bijja bitambula mpola mukama bw'omusaba okuwekakadde n'akakuwa otandika okuwulira ng'oyagala nga 5 naye nga nze seerabira nti akakadde ke namusaba yakampa mukama atukozesezza ate oba oliawo naffe katuweeka abalala ku ssanyu ne ku happiness nze nsanyuka nnyo bwe mpita ku zimu ku estate zenguliza abaana ogenda okulanga oli yayiye amatoffaali oli yasimye omusingi oluusi neteekinga ne time bambi nga tebaliyo ne bagana ye ekisenge kino nga mumuzimbidde kifunda gwosobola okisulamu nti bwe yatugambye nenkulungira olugezigezi ku bitali byaye naye nga njagala nnyo okulaba omuntu bambi nga akasente ke tekafudde ttoge nga tekafudde ttoge ogenda okulanga bakyusizaamu awadde ayagala kusereka naye lwaki oseresa amabaati ameeru nti ge yatugana akole mpola atekeko amamyufu ogenda okulanga bambi ataddeko amamyufu noga yes thank you very much naye nga njagala kubebaza nti mwe munfudde ekindi twakola ka famire ndowooza bwe bandibadde bino ebibiina byewaffe mu kyalo ebusubi kyamaganda mu lwenge eyo bye bandiyisenga abanaku kwekulaakulanya tuyina bwe twesitudde afe abanyoomebwanga mmwe abanyoomebwanga aliwo bwe tusituse obulamu bwaffe ne bukyukako ne tuba nga waliwo ayina gwaweera obujulizi nze abantu bangi bajja mu inbox naga nti gundi yampadde enamba yo naŋŋamba wamufunira wano ogenda okuddayo ng'azimbye thank you very much nkakasa okuba nti guno omwaka wakati nga tugukaaba covid-19 ffe tugutunuliremu ebibala tufune bwe tusobola okuba kuba n'oyo atunda ettaka eryo ekimu ku kibimutunza ayina looni ya bank batwala ewakaawe mu kaseera ke kamu yeetaaga ssente kati tunoonye opportunities mu kaseera kano aka covid-19 gwakyakola obulungi ng'olina omulimu abantu gye badda mu kaaba covid-19 gweoba okyagwina obudde bumale nga weeyambisa okukola oba oliawo bano banaagenda okudda ng'olinako wootuuse mukama bw'atyo bw'atukozesa nze Ssentongo Frederick Lugonvu ababadde ku Lugonvu Show mbeebaza olunaku lwale bwe nti bwe ntambudde tulabe mukama bw'agenda otukyusiza olunaku olwaleera tukyusize n'enkya obulamu butambula bulungi kambaagalize bwagaliza akaseera akalungi